Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubassa mu subscribing ate munyigene kadde Pastor Bugingo ali maziga diguli yasaziddwamu munange bibiri wa kadde kano bitambula diguli gye yafuna mwaka gwa 2022 bagisazizaamu National Council of Higher Education bagisazizaamu kitongole ekyo ekikwasaganya oba kikwasaganya okusoma kw'amatendekero aga waggulu oba bintu bya diguli bya university bwe bityo. Pastor Bugingo university gye yafunirako diguli eno gye basazizaamu university ya Pastor Kayiwa esangibwa ndowooza Namirembe. National Council of Education yavudde n'egamba nti university yo bagisazaamu olw'ensonga nti yali teri mu mateeka era Pastor Bugingo mu kugenda okusoma ate yagenda ku university ate gye basazaamu mu Uganda tebagibalanga university waviridde obuzibu era bonna bazifunira diguli zonna bazisazizaamu nga niya Pastor Bugingo mweri era abasinga bamusansi ne bagamba naye Pastor Bugingo diguli wagifunye oli mukulu kyokka ate bagisazizaamu awo okusoma wekutamira okusoma yokutamira Pastor Bugingo asobeddwa agaba naye diguli yange abasajja bagikansolinze university ya Pastor Kayiwa awali Namirembe. National Council of Education evudde negamba nti mwaka gwa 2022 bagamba nti baweereza ekiwandiiko ekiraga nti nno university eno baali bakola ki nti bagigaddewo mu 2022 jukira 2022 yali COVID-19 aba university bo bagamba nti banaye National Council of Education ffe tetwafunako ku bbaluwa gye mugamba nti mwagitusindikira twali mu COVID abaana baali tebasoma abantu bonna baali waka amatendekero gonna gaalinga maggale kati ebbaluwa mwagiwaani National Council of Education egamba banaye twabawa ebbaluwa era bulijjo muwa abantu diguli nga ffe tubalaba nga tubalinze okukola kyo kuzisazaamu kubanga twabaweza ekiwandiiko era ffe gye tubalaba tubalinze kubanga ffe tumanyi nti ebbaluwa twakola ki twagibaweereza aba university bagaba bannaye muleke kutuzanyira ku mitwe ffe tetufunanga ku bbaluwa ebiseera mwaweerezaako ebbaluwa yali COVID-19 gwali muggalo mu 2022 jukira National Council of Higher Education yeegamba nti ebbaluwa bagiweereza mu 2022 ku university eyo eya Pastor Kayiwa. Pastor Bugingo yafunira gundi eno diguli ye ku university diguli agifuna mu 2022 nduza mujjukira bulungi 2022 twali twakapandoza mu muggalo twali twakava mu muggalo ndozo mulengera awo ebifaananyi ndozo birengera awo ng'agifuna National Council of Education egambe mwenna bazifunirayo mwenna muzibalenga abasomero obwere muzibalenga ezaali enfu muzibalenga ezaali fake kubanga ffe twagigalawo. National Council of Higher Education jukira university nyinyo ziyaggala abagamba nti tebali mu mateeka oba kale tebatuukidde ku mutindo tezitukidde ku mutindo era nga niya Pastor Kayiwa mweri kibategeeza nti oba osomeddeyo ng'ofunye diguli ey'ebanfu olw'ensonga nti university baagigalawo dda era Pastor Bugingo omusajja wattu ali maziga essanyu lyalimu essanyu lyafuna ng'afunye diguli ye likomye ku munaabo era bamugambye gyokye wandibadde ogyokya bwokya gikumeko omuliro ogisaajewo kubanga wasoma nfu yali nfu abanaye bamugambye gyokye bwokya eyo munege mawulire agatambulatambula bintu bya ddala si bya lugambo bya ddala bya laali. National Council of Education bwete wekonfaminze negamba nti abasomerayo abazifunirayo diguli bonna bazisazeemu era nga niya Pastor Bugingo mwagitadde. Aba university kuli Pastor Kayiwa bategese bagenda kuba ku kibakola okuba nti nno bajjukiza aba National Council of Education nti nno ebbaluwa tebagifunangako ate n'ekirala nti balina ebbaluwa gye baafuna ebakkiriza erekkiriza university yaabwe mu mwaka gwali gwa 2022 ndowooza 2022 nga twakava ndowooza mu muggalo ebbaluwa eyo ng'ebakkiriza university yaabwe ate bali balumiriza nti n'omukulu akulira National Council of Higher Education nti n'omukono gwe gwaliko naye yabyeganya agamba nedda nze sina bbaluwa gye nali mpeerezaako
bagenze nomulaga ebbaluwa ng'atooza ebbaluwa omukono gwe teguliiko bannaye Uganda erimu ebyenina bane Uganda erimu ebyenina omukulu agamba nze yunivasite tugyagalawo kyokka ate 2022 baaweereza ebbaluwa ebiseera Pastor Bugingo bye yafuniramu diguli eyo gye bagamba enfu kyokka ng'omukulu yateekako omukono gwe kati omukulu yeebuuza empapula zino zitayininga ddi ye wakanya agambe tasayiningangako naye ng'ate bamulaze ebbaluwa ekkiriza yunivasite ya Pastor Kayiwa okukola ki okubanga esomesa n'okubanga ewa abantu diguli ye agambe tabisayiningangako kati kibategeeza nti Pastor Kayiwa yunivasite ye okubeerawo eriwo mu bumenyi bw'amateeka kirabika waliwo be yatemera akasente okukola ki okubanga yunivasite ye ebeerawo n'okubanga ewa abantu ziddiguli yes kibategeeza nti ono omukulu baamu empapula n'asayininga nga tamanyi empapula kizasayininga kumba asayininga empapula zikkiriza yunivasite ate gyeyagaana eya Pastor Kayiwa okusomesa abantu Pastor Kayiwa byagaana olw'ensonga nti 2022 baali bamuweereza ebbaluwa kati 2022 ne yeebuuza ngenda kukikola ntya nooza kwe kufuna bye yafuna abamu ku abakola mu National Council of Higher Education okukola ki okubanga bamuyambako okubanga omukulu akulira okubanga asayininga ku mpapula ezo empapula baazicyanga okakana omukulu ng'azisayininzeko yunivasite n'agikkiriza omukulu abagambe kale bwe mba nazisayiningako mukomewo empapula ezo nkansolinga ekyo kye nasayininga okubalaga nti yunivasite teri mateeka Pastor Kayiwa yali yafuna be yafuna abamu abakola mu National Council of Higher Education ne basayininga ne basayiningisa omukulu ku mpapula ezo nga tategedde bamusetinga subscribe watonyige ne kale bagita Faad TV gyabali ekkata Bahrain Oman bagamba ati muli babale nnyo kubanga mugiye kumenyako nga Pastor Bugingo yali maziga ku side ye abasajja bagikansolinze bagisazizaamu naye ng'ensonga zeezo ezimu kweza zitambatambula akadde kano ku mitimbagano ku social media era mbeebaza ne mbagamba nti muli babale nnyo kubanga mugiye kumirako updates mbalazo each and every single day binagwera binakumekera Pastor Kayiwa alimedeka agamba ati agenda mu koti alabe nga munange National Council of Higher Education emuddiza olukusa kubanga already baali bakkiriza dda kubanga n'omukulu yasayininga ku papula kati lwaki aba yeekyusa naye omukulu yagambye tagenda kukyusaamuko mu kye yakola yagamba tasayininga nga okirabika baamusetinga bamutega ntege empapula ensonga ki yazisayiningako yagamba nti mwazintega butezi sayiningako ku mpapula ezo nti nzikiriza yunivasite eno okubanga iwa abantu diguli era bazifunayo mwenna ezo nfu muzisaze muba muzookye omukulu bw'atyo bw'abagambye Pastor Bugingo baaba kaweddemu daakake ebizibu ebiri ewa Pastor Bugingo baaba Nowe Media Sena ayagala kufuna divorce okuva ewa Teddy yagaana Pastor Bugingo ennaku zino byonna byakola byonna tebiyitamu byonna beesiba yali ayagala kuba Susan Makula mbaga naye ebya divorce bye bikyasibye embaka yabwe ne Susan Makula Teddy Bugingo yagaana divorce Pastor Bugingo agezaako kubanga aleeta bapulida be agezaako kubanga atula mu meeting ne Teddy Bugingo ne bapulida baabwe buli omu ne pulida we byagaana bikyagaanye kati tuyinze tulabe ne diguli yo bagisazizzaamu Pastor Kayiwa University bagamba ati teri mitendera akati bagenda kukikola batya bagenda kukikwasaganya kata mawulire agatambatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media era bagita Faad TV yuki mbebazi ne bagamba nti muli bakabijja kubanga mujja kumira ku comment section weeri awo bakawontera mu comment section tosigale nga ojje kumidde ku mbere bulungi Faad TV yuki mbagala nnyo mwenna mwera balike mu comment nga tusubscribe ngonyigene kale